N'okutuusa essaawa ya leero abasuubuzi b'akatale ka ssente Balikuddembe emitima gikyabeewanise olw'omuliro ogwokya akatale kano entakera. Ekyabobbya nnyo emitwe nti buli katale kano lwe kakwata omuliro poliisi esitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi okunoonyeza ku kifiiriddeko omuliro guno naye nga mpaawo kyali kivuddeyo. Ate tufunayo ku lipooti n'emwe ate naffe tuba tugyagala nnyo tutegeere tufuna ku lipooti. Kunoonyereza tugenda mu maaso. Kino nno kyeraliikiriza abasuubuzi kubanga ebiseera ebisinga abamu babaako bye bateebereza okuvaako omuliro guno era ne bategeeza ne ku poliisi nga nonno era waliwo n'omukuumi eyabadde mu kifo kino Innocent Rwembaza ali mu mikolo gya poliisi agiyambeko mu kunoonyereza. Ekyebuzibwa bwewa obuzibu bwe buva ekirobedde poliisi okubaako n'alipoota yonna gyefulumya buli muliro lw'ekukwata akatale kano. Okusinziira ku poliisi yadde bakyanoonyeza bingi bye bateebereza okuvaako omuliro guno naye nga tebannakakasa kyankomeredde. Akatale kano kafumbekeddemu enkaayana z'ebyobufuzi ng'embiranye eri wakati wa kampuni ya Slower ekulembeddwa mu Godfrey Nkajja Kayongo ne cooperatives ekulirwa John Baptist Kivumbi ekirese abasuubuzi nga beekutuddemu nga buli omu asonga munne olunwe. Era ensibuko evaawa abo abaagala kabeerewo basigale nga bakolerawo oba abo abaagala kaveewo bazimbaako omulembe ani ayokya. Tetulowooza waliwo abantu ab'emitima emibi kubanga okusinziira ku reports ez'omusirikale akuuma ebintu by'abasuubuzi omuliro gwabwatuse omulundi gutya gumu ate nga mu kiyumba ekyo temuliimu bafumbira ku sigiri temuliimu masanyalaze. Naye obuzibu buvaawa? KCCA y'essoosi ya problem eremereddwa obuvunaanyizibwa bwayo. Public market ebaako obwannannyini bwa public market government. Tetuli wano mu bukyamu tuli wano nga setuli wano mu bumenyi bw'amateeka. Ffe ng'aba KCCA according to that letter fa KCCA tulina kufuna bufunyi premier ne ground rent kyekyokka. Twagezaako okufuna emisolo egyo n'abantu baffe baabakuba ne babajja mu katale. Bajjajja baalugera nti gannyana ganyema muwangaazi nga n'abasuubuzi ba ssente Balikuddembe balabise nga balabika balina kuba bagumiikiriza okumanya ekiviirako omuliro guno. A fire incident whose cause still remains a mystery destroyed traders' merchandise on a large scale. When traders